Bulijjo kye nali nnonya nasabanga okufuna omusajja oyo atasobola kunvaamu, omusajja asobola okumpa emirembe, omusajja atalinjuza, nabwe kityo omusajja atasobola kuba nti aswala kutambula nange mu bantu, omusajja atasobola kuba nti atambula nange mu public, omusajja atasobola kuba nti aswala okuntwala mu mikwano gye, omusajja atatya kunspendingiramu kasente, omusajja oyo atasobola kuba nti anvaamu nampita ebbali natandika okunjooga ngafunye abakyala abalala. Bulijjo nasabanga omusajja asobola okuba nti ategeera eddiini n'omukwano bwe bakwata omukyala. Be nafuna mu kusooka baali bayeekera ng'oba oliawo emitima gy'abakyala mikyoni gye baali balina baali baagala kugimenya, naye ng'ate ono gwe nafuna kabiriiti mbooko fire ebintu byonna abikola era nga tugenda mu maaso n'okuba nti tunyumirwa omukwano. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula ne Dr. Muza kye bakola Dubai, enkoko ekikola baana, yes ekibuga kyonna yadde nga tuli mwezi gwa Ramadan. Basala bano oba kapeni egenda mu maaso n'okuba nti egisiiga ebimuli ebya radio oba biyite guyite omukwano ogw'ekimemete. Dubai eri ku fire bonfire, yes fire bonfire. Rema ne Dr. Muza kye bakola Dubai, enkoko ekikola baana, atugenda kuba nti tubikutuusaako saawa zino. Bampita Ntambi Jimson Richboy Maxudi Junior, The Wikipedia Uganda. Mpola oliwaddemu kuba nti otambula naffe ebbanga lyonna anti yeffe bano gwe waffe era nga okubeera wano mu Uganda wange okola kyamaanyi gomupya ku family angenda kusaba ogenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga tusobola okuba nti otambula ffenna. Yes webale nnyo, webalire ddala gwamaze okuba nti osubscribinga era nga nawe yasubscribinga edda kugamba maximum respect, big up on yourself there. So yes mpola nga tuvuddewo Rema ne Amuza tebakola Dubai Muganda wange enkoko ekikola baana. Yes, now there is some trending pictures on internet mubiraba nga Rema ne Amuza bekute benywegera. Now ekyo tekimala kiwali olabyeko. Rema basazeho okuba nti baleka mu Dubai, bagenze mu hoteli ez'ebbeeyi ne bazipangisa ne bagobako abantu bonna ababaddewo ne babagamba nti for us we are 5-star yes celebrities, so n'olwekyo tetwagalawo omuntu yenna ku hotel. Ogoba omuntu e Dubai ku hotel si kyangu nnyo. Rema ne Amuza bakikoze hotel gye bagenzeeko. Yes kuliko family, kwabaddeko family yaabwe yokka n'emikwano gya Rema kwogata ne Jamuza Sebunya basobola okuba nti bagipangisa mu kugundi eyo seti nga bweri ne bagitwala yonna namba era nga waneno hotero gafutise maka gaba Rema ne Dr. Muza. Tebakomyeko bagenze mu maaso n'okuba nti bekisingira mu public e Dubai. Abantu beebuuziza bani bano abekisinga mu mwezi gwa Ramadan oba gwa Ramadan. Yes mu kisiibo kino ne bekisinga abantu basobodde okuba nti bajja berolere ku Rema ne Amuza omukwano gubatta. Yes bagambye nti yes omukwano gwegwo kagundi keeko kasukali keeko kagenda mu maaso n'okuba nti kanoga mpola nga bamaze okwekisinga bano basobodde okuba nti bafuna digi ezimukuza ebbeeyi ne bazituulako ne batandika okuba nti bayisaamu eggaali ne beevuga. Yes bino nno byonna biriwa biri Dubai. Rema bafudde Dubai Kampala, bajoze Dubai ne bagireka mu joogero nti buli kimu kye babadde baagala bakikoze. Bavuddeawo nga bamaze okuba nti bayisaamu eggaali mpola ku digi ez'ettabu ez'akabi, basobodde okuba nti bagenda kuŋŋamiya mpola. Yes omusajja n'agenda mu maaso n'okuba nti akiringa kuŋŋamiya, omukyala bwakuba ebifaananyi bwe bayita abaana bwe bayita glasses bwe benywegera bwe babupeeke bwe bekisinga era nga yes kye bayita ensigo za ffene zinyookera e Dubai okufa obufi. Ensigo za ffene ze ŋŋamba nti waliwo omwana yagamba nti yes jangu tulye ffene bwe twekuba ensigo. Nsuubira nti ekiri e Dubai Rema ne Dr. Muza bali mu kulya ffene mpola. Now why this time Rema is showing off like this? Lwaki Rema Namakula ekiseera kino ali showing off like this? Yasazeho okuba nti buli kimu akiteeka ku kitimba. Bino nno tujja bikutuusaako mu episode endala. Rema yamisinga bingi oba oli awo ewakenzo ng'omukwano tegumukuta oba nga tegumumala
kwe kusala okuba nti abikola. You are seeing the results, and internet is blowing with Rema's what pictures. Mwebale kwanti mutambula naffe, mwebale kwanti mutwagala. Bampita Rich Boyawo, Matsudi Junior. Katwegweko mu next episode mpola mpola. Gwatana bakonti subscribing kati utambule fenna. Bye bye for now.